eno gwanga mujei so mikoli everybody abatona bakadde kati no kentu sei ekigambo kitukirizibwe ne bakigala bawulire abazibe balabe ebyo mukama byakoze omulungi byakoze labanze gwatumye riksinzi jenjulire etendo lyonaliye ankubye kiraka kabaka nzuuno mubaka. Yeah, how are you? Mugamba mtaba mikwano abatilaba. How is everybody? Let me hope muli bulungi, muli fine. Anti omwestana omwat abachikiria mbamba sazeko. Tuyingidemo mu program Owakabiwo. Lozo wakabiwo olunaku lwaleero tuyinani. Guess what? Owakabiwo olunaku lwaleero luza tuyinani. Ngenda kuba mukutusako omumanye omutegere omunnyonnyoke. Obenga omumanya bulungi ne katengiza okudonogamba bani. Obani obono simmanyi ngenda kubanga mukutisaka. Don't worry, ngenda kubanga mukutegeza omutegere bulungi nnyo, omutegere bulungi naye nga nyinga okujukiza gwe munnange webale kubanga ondaba webale kunyiga mboti nondaba ate nyinga okujukiza nti subscribinga, commentinga, likinga oba okoze ekintu kya kabi nnyo munnange. Anti nyingiddewo n'owakabiwo guest ni nani muyingizaawo olunaku lwaleero. Nina gwe nina olunaku lwaleero agenda kubanga abeyanjulira abategeeze yani Owakabiwo. Yeah. How is you? How are you agamba atya? Sigambo gambo atya. Ibulungi. Akabimulaba mulengera wandeta somanya amanya ge yani yebiki byenye agenda kubanga obimanya munnange yaje baleko. Yeah, kakati right now telimo program Owakabiwo. Kakati munange I mean abantu abali bandyagadde okumanya nti who like amanyago gwani amanyago agali asoko ngambe ganena amanya agakola sente. Okay, amanya ladies and gentlemen abanda bawo by the names Omuyimbi Ricky C. Ricky C. Yeah. Ricky C. Wapa kuchokulunda wa Ricky C. Ricky C manya gange. Ricky C, I just got the last name nenjifuula C. Okay, that last name erinya erikola kulumbe oba erinya erikola ku mikolo gyo mkyalo eryo yobo tutegeeza linnya kyeryo tulimanye tulitegere bulungi. Kyamukisa mulungi nti amanya gange tegakola kulumbe gakola ku mbaga. Okay, owaga kumpita kumbago so kumpita as Ricky Karen. Yeah, Karen. I understand. Ricky Karen. Yes. Antikati erinya eryekikali tuddako essaawa eno yegenda opanga kola kingulu tegeza. Okay, erinya eryekika bampita Semikisa. Oh yeah, Semikisa. Yeah. Okay, dikola kumbaga, telikola kuchi? All right. Ngale tulide onyo, ngenda kutegeeza Ricky. Ricky yani Ricky okola chi? Ricky akola ebintu bingi. Ricky ali signed under Restock Music. Ricky ali signed as a producer. Ricky Omuyimbi and akola inspiration, love and gospel music. Hey, go limu bintu bingi. Okola production, oyimba, songwriting and hey, banage. You mean if someone is out there ngayagala like kumwandika kayimba you can? Yeah. You do production? Yeah. Hey, ngoli wamanyi. Okay, kakati enyimba oyimba. Oyimba oli musician. Yeah. Okay. Okay, like industry jimaze mukubanga ki? Industry kati nakajimala mu kangu talent mwaka naye tegunawera bulungi. Mwaka? Yeah. So far oyine nyimba ngameka? So far nyina album bagita The Seed oyino gikeberako ya tabu njerere. Urban gospel, urban good music mulungi. Kati kyenebuuza oba kyenanditazo okumanya oyinza okibalansinga otyo okuba nti okola gospel ogambye okola gospel inspiration love music. Yeah. Bintu bye babigatta mbadde manyi love music abayimba gospel balaba nti ezo nyimba zansi bannange otandika otya? Si bwe kiri kuba omukwano gwennyini gutandika ne Katonda kuba Katonda okwagala kwe okwatandikira natuwa omutabani w'omu. Okay, ndikitegeera naye munnange abayimbi abasinga oli waba abadde mu gospel nachukira banya ogenze ku byansi. Si bwe kiri era njagala ategeeza buli muyimbi yenna wa gospel ba muyimbi yenna ali eyo wabweru. Love Katonda ye love. Ate naffe Bible etukiriza okuyimba ku love. Okay.
ekyo kansi kino mukitegedde bulungi love katonda akkiriza okuyimba ku love Ricky abagambye katonda akkiriza okuyimba ku love no Rachel abayimba gospel abali muyimbe ku love bayimbe ku love it's very free kale oba amateeka go gavuddewa nenga okay kakati Ricky you would like to know how many songs do you have right now kugambye nyina album eyina ennyimba 11 naye nyina ne collabo nga nyimba ziri nnya so far nyina ngenda mu nyimba nga 15 16 in like mu mwaka wazikoze zizo zikola mu season ya covid yao nga bakaggalawo buli kimu so I thank God that I'm progressing. Okay, kati chenandi kubuziza ekirala apart from music what else do you do like choga kamuze like bobanga toli kukola music toli kukola production what else do you do bobanga kola ebyo byokka mbanga siri mu ebyo mbanga nzeko ku ludda olulala era nsigala ndi entertainer cause I like since I play ku music all my life I've been music kuli the music like music is part of me nibo mbanga kola kintu kyonna apart from singing era kyonna kibera mu entertainment which means only around music which music entertainment okay alright kakati 20 okumanya ko ekibuzo kino abantu abasinga bakyewala nnyo tebaga kiddamu bebzaabza bagezako kubanga tebagala kubanga bakyogera kakati gwebeera namkisomu akyogera straight ng'okyogererawo biri ebibuzo bibiri by the way abantu abo bebzaabza bakino okay kati tugambe how old are you ebyemyaka kale kambyogere I'm 21 right now 21 totoddeko tosazeeko toyongeddeko yo 21 I'm 21 okay mune bagamba n'abasajja nabo bayiga simanyi mbu osala ku myaka it's all about mbu abasajja si Ricky C kyogamba abasajja bo bayiga ababali onzijeeko kitegeera okay kati Ricky ekibuzo kirala kyanalihaze okubanga oyogera ng'oli straight nga tali mukula I just want yes or no are you like olimu relationship no kanchogere nti oli married oli single oba like olimu ka relationship actually nebaza katonda nti buli kimu kitambula lwakubeerwa kwagala kwe right now I'm single and I'm not searching banaye which means okay you're single you're not searching I'm not searching if you mean you're single you don't have anything like having a girlfriend or what ebijja kujja maaso right now I'm focusing on my career bobo yeyo ngomanyi gwe girlfriend or Ricky akega bakweganye okay munange agambye ali single searching no girlfriend Mommy's boy oba categorizing atutyecho okay like kwagala oliawo bambi kwagala kwa musajja watu bambi mulaba kalina tagamba tali mu ebyo mumanyi okay Ricky kati music ono kichogamba nti ofunye mu music nogamba nti yes music music wange someseza abantu right now I inspire some people because of my music because album yange yona yogera ku kintu ekyekusiza ku suubi so my music insomesa nnyo abantu I inspire people bantu mbasomesa people like ekintu bafunamu nnyo kuba kusomesebwa n'omuntu okuddamu amaanyi right now tubadde mu kaseera kali nti corona anyiza abantu nga mutalina ssuubi buli kimu kyaggwawo but my music has taught them nti newankubadde ebyo byonna bibaddeyo you still have a small hope which means music ono mutandise mu corona music like making music no, like as in singing singing I started singing long time ago ngakyali muto okay like to make it like noga ntino yes career wise utandise mu corona corona azimbye abantu corona akoze ebintu bingi abantu badde mu corona ne bayiga ebintu bingi nnyo so obanga oliyo ngadde mu corona nga tolina kyoyizeemu nkwewuunya nenga nyoga okujukiza gwe munangaliyo subscribing liking ate ekikulu kyolina okukola sharing bokola bwoti ka sharing buli wamu otukolere shares banange ojja wakoze ekintu kya tabu nnyo nenga tukyagenda maaso ne Ricky C tukyagenda mu maaso naawe kakati kyenandyetaze okumanya oba kale what do you like kiki kyoyinza okuddawo n'ogamba nti nebaza mukama nokyebaliza mukama like mu music one noga nti mukama waliwo question gyova okuddamu noga nti mukama ogambye nti ofunyemu like abantu bayize ne bayiga biki na biki kati kyoyinza okuddawo n'ogamba nti I've gained this yes mu byonna I've gained favor and love
so si kyamu nnyo omuntu okutandika kariya ye nabanga asobola okutuuka wano wentuse wankubadde sinatuuka eyo gyendaga ate mmanyi ngenda tuukawo ate ekirala sorry okutemamu ate eno production ogimazemu bbanga tukola production yo namutandika nyina emyaka 15 so namutandikira emyaka 15 so bintu bigenda bya upgrading and effort upgrading awet okay kati like more music industry like in 3 years to come or 4 what do you see of like where yogerena mingi mwako gujja era mbagamba banaye naawe tofa bambi mwestana tofa you have to see olina okulaba kino omwaka ogujja omwaka ogujja yenna ndabako right now omwaka ogujja mbagamba bambi temufa it's going to be man I'm an award winning man and nina chikuba by the okay togera myaka 3 omwaka ogujja let me hope muchegede next year ono gubadde gwa preparation next year batadde buli kimu nga bukimu kiri fine oba babita bate babita good okay only day asalawo agambye oba ki come what come may yes ogenda kuba ngokola ki ng'okifa bakula kati so mbadde nja neetaaga okumanya kayimba ki mu buyimba bwokoga nti this song I love this song okusinzira kwa album n'ennyimba zonna zenkoze ennyimba zonna nnungi yes era wastova wano boti njaga olizemu album eyo ennyimba zonna nnungi naye kati kamu bwe kati koga nti yes this one oba nyimbe muyimbi kapela kuba okay mpaka kapela okay kagenda we kati eno gwanga mujei so mikoli everybody abatona bakadde kati no kentu sei ekigambo kitukirizibwe ne bakigala bawulire abazibe balabe ebyo mukama byakoze omulungi byakoze labanze gwatumye riksinzi jenjulire etendo lyonalire akubye kiraka kabaka nzuuno mubaka okay all right kale Ricky C nateza okumanya nga tumba mbanga tumaliriza muyimbi kya ku inspiring no ga this one no ga ono muyimbi namna ngamba yes na ku inspiring no ga let me start music abayimbi bonna balungi abayimbi bonna bali inspiring bonna basinga obungi I can't outline them naye wali akaseera akatuuka nga you have to make a star of your own naye kale okay it's alright yeah okay bona inspiring bona bulungi naye you have to make a star of your own nenga tumaliriza okay kati omuntu ali yetago kola music like mpako kyogamba omuntu eyandiyetazo okukola music taina we yatandikidde obeko kyomugamba ate n'ekirala byino genda biddamu kuba obudde you know byino genda biddamu lumu n'ekirala ogambe ekigambo kyonna kyogamba bafanyizi bo oba like basubscribing bakole batya omuntu yenna natandika music kintu ekigenda sookera ddala okugamba kigenda sookera kugamba ekisookera ddala ye katonda mu byonna katonda bamukwasa buli kimu everything moves smooth cause nange gwe neekwata okitegeera neekwata katonda noyimba ne ku love noyimba ku mukwano katonda gwe yaleeta emba njogera ku muntu yenna natandika music katonda yasooka n'ekirala ekintu kyokubiri you should hard work totula mabega no sirika no gamba you should hard work olira ddala so anyone who wants to find Ricky C's music mtenda inaga kusanga Ricky C music ina ku YouTube Instagram Twitter jona Ricky C jali Ricky C RICKY teka ukadasha katono nyo makati akawaguru toteka ko C album jeri wona they use that name yona Facebook wona okay ema jukira ku subscribing laba subscribing mujukira ku subscribing subscribe by the good talent njagala nnyo good talent I love you so much all right thank you yeah oyo yabadde Ricky C ndoza muwulidde bulungi mumutegedde bulungi nnyo mumufunya bulungi mumunyenyose anti tubeeranga mu program manya owakabi wonna kakenyeri omwesana omwet abachikirira mwebale kubanga mugoberera thank you for subscribing mwebale neyanziza nnyo mwebale my people I think I'm signing out we sign out see ya bye